Lydia Nancha amaze mu bwannansi emyaka 10 agamba ekyasinga okumusikiriza okusoma obwannansi yali ayagala kuzza ssuubi mu bantu. Nti tukomyawo essuubi eri abalwadde abazze nga baweddemu essuubi, tubakomyawo essuubi lyabwe ne tukomyawo essanyu olw'omukwano ogwo gwe tubawa. Wabula wadde yeenyumiriza mu mulimu gwe alina ebimusomooza ng'abalwadde abatalina njogera. Clients abamu bajjanga bazibu nnyo okutwaliza awamu, naye nti olumu bakama baffe we bagezaako okusalawo babeera ku sayidi y'omulwadde, olumu tebatuwabudde kutegeera ffe kye tuba tuyiseemu. Agamba nti n'ebikozesebwa okuba ebitono kibasoomooza nnyo nga n'oluusi kiviirako abalwadde okufiirwa obulamu bwabwe. Kikyalenjinga nnyo kubanga olina equipment gye weetaaga naye ng'ate tebimala, kwegamba nga byakulinda kaseera olinde munno amale ate naawe okole ki naawe okole. Emboozi ya Nancha teyawukanako n'aya Frederick Bamulanga naye ng'obwannansi yakabumalamu emyaka 17. Agamba bakola emirimu mingi kyokka omusala mutono. Nti osobola okukola ennyo n'olowooza nti gw'okoze ennyo gw'olina okusasulwa ennyo ekitali true. Era balumiriza ne bakama baabwe okubayisa mu mbeera oluusi etasaana. Naye senga batwala akaseera ne bategeera naffe ensonga zaffe, kuba tugezaako tewali ava waka nga azze kutta muntu, tewali ava waka nga azze kutuula. Yakulira Uganda Nurses and Midwives Council Elizabeth Namukombe Ikong eddoboozi ye teryawukana na lya banne, bw'atyo n'asaba bannannyini malwaliro bakome okukozesa ennyo abantu bano. Wabula ono aliko amagezi g'abawadde okusobola okwebeezaawo. You can have other projects that don't require to be there all the time. Yes, and earn a living other than you jumping. Ono era ayagala abasawo banyiikire okukozesa tekinologiya okwekumira ku mulembe nga tebasigalidde mabega. Technology has come to stay. Some content can be taught online. Yes, the practical areas can be face. We need to embrace the technology. Eddwaliro lya Nakasero lyategese okusiima Abazaalisa ne bannansi olw'omulimu ogw'amaanyi gwe bakola era baweereddwa ebirabo n'amabaluwa. Akulira eddwaliro lya Nakasero, Ben Mbonye, atubuulidde engeri gye bafubyemu okulaba nga Abazaalisa ne bannansi beeyagalira mu mulimu gwabwe. We treat our members of staff free of charge. Number 3, ladies, for instance, who are expecting babies, we do allow them to deliver at Nakasero Hospital at no cost. This especially started at one time when one member of staff had her baby delivered somewhere else and she lost the baby. And it was a very emotional moment. We decided we shall have all the nurses who are working at Nakasero Hospital have their babies at Nakasero Hospital. Kyokka ono era talemye kwogera ku bintu ebisaasaanyizibwa ku mikutu gimugatta abantu nga bw'ali mu mbeera embi nga n'abamu baatuuka n'okumubika. So that, but I decided to ignore it because I'm not. I had some back challenge, but it's over now. I'm much better, thanks God. And I'm still at Nakasero Hospital. I'm not going anywhere. Winite Sanakaenja, agafeeyo ku Spark TV.